John Mugabinga mutuuze w'omu Kiswa Zone 4 y'omu ku abo abakedde ku ddwaliro lino erya Kiswa Health Center okugemebwa ssenyiga omukambwe wa COVID-19. Mpulira bagamba bw'oba toyina kaadi tokkirizibwa kulinnya kidduka kyonna. Kyova nange kimpaliriza kujja wano okwegemesa nsobole kukola ki kutambula wonna wenjagala. Si ye yekka wabula ekifo wagemebwa wonna wabadde wakwatiridde abantu. Omubadde abasomesa, abayizi n'abalala nga bonna ebiragiro ebipya ku kutangira ekirwadde kino bye byabatengudde. Bagamba buli musomesa alina okuwaayo ekaadi eya COVID-19 ate nga doozi zonna nga yamalayo kyesinaba kumalayo. Ensonga lwaki nzize wano leero wentagemerwa ekitegeeza nti sijja kuyingiranga mu bifo okuderivalinga ebintu kyeva nzize kugemerwa. Ku ddwaliro lya Kisugu Health Center wetutuukiddeyo ng'enkuba etonnya kyokka nga tekirobedde bantu kukwatirira ku mbalaza z'eddwaliro lino wamu ne muweeme wabadde wagemebwa COVID-19. Atulabye ekibadde mubende nga buli omu bamukwatira mubende mugema offe tetujja kulinda tukwatira mubende katwegemese essaawa zino. Nani bitwalanga okusaaga mu kusooka n'enkerewa alabye biri siriasi kwe kujja leero nga nze mbeera mu bantu bavuga abantu bandi kati nsobola bavuga abantu nga nze sinabakwe. Wabula amalwaliro gombi abamu ku bantu babadde beemulugunya olw'omulimu gw'okugema okutambula akasoobo. Kyokka amyuka omwogezi w'ekitongole Kikesis Robert Kalumba agamba obuzibu bwavudde ku bantu bano okuyiika omulundi ogumu wabula n'abagumya nga bonna bwe bajja okukolwako. Wano saawe mu kitundu bampadde foomu eno n'enjijjuza sinaafuna yadde kaadi naye tutudde paka kati tebannatugema ate kaadi baazitugyeko. Kati twali tufuna 100 buli naku buli health center kati 200. So kyova olaba nti eyo ennamba etaddeko akazito akatono naye kyembasuubiza tugezaako kyonna ekisoboka okulaba nti buli muntu yenna ajja mu health center zaffe bamugema. Ku Wakiso Health Center funa owe gubadde ng'era abantu enkoko baagikutte mumwa okugemebwa COVID-19. Banka ffe mbadde njiyingiramu ng'osobola okukozesa ndagamuntu naye kati kiseera kijja kutuuka nga ndagamuntu kyalina mugaso naye nga nasugundi eno yokugemesanga Yesu. Luli twali tukkakkanyeemu ng'abantu tebannaba kujja bangi naye kati okuva lwe bagguddewo amasomero ne mukama waffe President lwe yagamba nti no kati abantu baddemu balina okuba nti beegemesezza ennamba yeeyongedde obungi. Ab'ebyobulamu mu disitulikiti eno bongeddeyo n'enteekateeka y'okugema COVID okutuusa nga 13 omwezi guno okwawukanako ne leero nga bwe babadde bategeezezza. Okugemesa COVID kukyagenda mu maaso tujja kulekera awo ennaku 3 okuva nga 13 paka nga 16 awo wa COVID tojja mu ddwaliro kubanga abasawo ate bajja kuba bali mu byalo nga bagema ki polio. Kyokka mu ddwaliro ng'eri Akajansi Health Center 4 tusanze bipande ebiraga nga bwe batalina ddagala ng'era abantu babalaaliko okudda oluvannyuma lwa wiiki 2. Mathias Lugolo byakulira ebyobulamu Wakiso ebyobutaba na ddagala bisambaze. Waliwo period we tubadde ng'eddagala likendedde abamu ne batya abamu ne balowooza nti kati kubaka bayimirize beetegekere gundi polio naye facilities zaffe zonna wenjogera zirina eddagala erigema COVID. John Cliff Wamala, NTV ku ssaawa emu.